Libadde essanyu jjereere nga kkooti ya Buganda Road ekkiriza okweyimirirwa kwa Alan Kitonsa avunaanibwa ogw'okusuula obubizzi ku Paalamenti n'okusaalimbira w'atalina kubeera. Ono ayimbuddwa ku kakalu ka kkooti ak'emitwalo 5 ez'obuliwo ng'ate abamweyimiridde omuli nnyinawe Nasuna Gladys ne muganda we Muyigi Ivan bakuwaayo akakadde kamu buli omu akatali ka buliwo. Omulamuzi wa kkooti eno Jameson Karemani awadde Kitonsa obukwakkulizo obw'okusigala mu ggwanga ng'alina okudda mu kkooti eno nga 19 omwezi guno okweyanjula eri kkooti. Kkooti esigazizza ebiwandiiko ebyogera ku beeyimiridde Kitonsa ng'ennangamuntu ne paasipoota okutuusa ng'omusango guno guwedde ekitasanyusizza baŋŋanda za Alani. Ndi munyiivu nnyo ku nsalawo ya kkooti. Wadde abantu babatuwadde ne bafuluma, nze neeyimiridde Kizza Hakimu nga maama w'omuto, naye ebiwandiiko byange bye nawaddeyo paasipooti yange n'endangamuntu babigaanidde. Mbagambe mwaŋŋambye mbyokeseemu fotokopi n'embyokesaamu, naye mbawadde fotokopi ate mbawadde n'origino bagigaanidde nti mpaka ng'omusango guwedde. Omusango gugenda guggwa ddi? Enkya ngenda China kati nkole ndya sabye paasipooti baŋŋambye tibagenda jinziriza paka ng'omusango guwedde. Kati nkansolinga olugendo lwange oba nkansolinga omusibe gwe neeyimiridde. So njala kumanya batuyambe kino kyatandise ddi. Gavumenti etereezeemu tugyegayiridde ereme kutumalako ssente zaffe ne baga nti otyo kati atulingangaffe aba bagaggawaza bwe bakwata ne batoola kati ezo miliyoni mmeka abantu abataano mulowooza zagenze miliyoni mmeka tulina mmeka tegeeza baga tusula butuuzi tebakola mirimu teri basoma tebalina mirimu emirimu bagiwadde balirumu. Kkooti yakuddamu okutuula nga 19 omwezi guno okuwulira omusango. Ku lwa Kingdom TV, Madrid Nabukeera amalindirire. This is Kingdom TV.